Omayi Isma iculi agabwa akulaberenga nze. Sebo. Isma Olaxess musajja mukulu nnyo okusingako era ebbanga lyabadde mu nsenudde n'okusinga ggwe. Nanti agabwa akulaberenga nanti kati ffe tuli mu biseera bye eby'omu maaso olowooza lwaki atuwalampa kwaffe tuliko akadaala tobimanyi. Bw'oba otuuse n'okwogera ku Isma Olaxess kitegeeza nti alina we yakutte ewaluma. Era naawe kitegedde naye we tulaga awo titugenda binyumyako kubanga entalo zange teziba za social media ziba za activity. Era tujja kwegwako ojja kulaba naava era mu kamera agambe kali akasajja katalabaani. Alien skill. Oyina family? Ina family. Oyina mami, daddy. Bonna gye bali era bagamba they are proud of me. Are they proud of you? Ngoli mwene mbeera. Ndi mu mbeera ki? Eyo kutyobola abantu ekitiibwa. Ani gwe ntyobodde. Kati nze emyaka gyange kale nze emyaka gyange basobola kugamba kavubuka akyampaga kale ate Isma Olaxess. Ye tumulabirako kirungi ki? Omala tumusaako nnyo maaso. Kwata nakye yakoze twamumanyi ebigambo byonna yakola ki? Yakwata ebyo. Mami nze disappointing abantu bangi ne bansasita kale bambi ayimba bulungi naye yeeyisa bubi goza lwaki neeyisa bubi. Ne Epas yagamba bweyisa obulungi bakozesa n'okola ki? Ani nkibimbako mu kitaddenja bweyisa obulungi balowooza obeegula ate bw'osirikako balowooza ate weeraga. Nabira twabiyimbako otegeera kati bano abantu bawano baba bagakufuule kalogoyi nti omuntu akozesa amaanyi go ate akunafuye naye nga Katonda akunyiigira nnyo singa weenafuya nga yakuwa maanyi. Kitegeera naye nze ekinkosa bye nkola buli lunaku nzira kubeera w'amaanyi sibakola buli amaanyi ate neneefuula munafu naawe obadde ki ate neesalira naawe. Oyagala kuba simulinaako buzibu alina obuzibu kunze. Isma Olaxess. Simulinaako buzibu anti gambye ndi mu biseera bye eby'omu maaso alaba nga nze atudde mu kifo ki okitegeera. Okuvaayo n'oyogera nti nno Isma Olaxess yeegomba ggwe oba otegeeza. Anti tuba tukoze goza kale atwegomba gomanya abaagala okubeera mu kifo kye tulimu ateekamu ne ssente gw'oli mu media obimanyi obimanyi byonna manya abagulirira media kiki ebajubiseemu okitegeera. Tugamba ne Isma Olaxess agwamu eyo category. Ate kati akoze ekyo kimuse nnyo mu kamera kusigalako ne kati onosigalako na content kinga toli muyimbi onookuwalampa aliko bakuwe ku ki bakuwe ku maaso kuba nagambye bagoba agukola ki bagoba agulina. Singa okera ku makya ennyimba ne zikuggwako skin. Tesobola kunzigwako kubanga kuba zinayimba tezifeedinga nno zigenda kusiwu zigenda nti nayimba ice cream tyagenda kuggwererako era zijja siga zikyakola ssebo obadde ki nga zigwako zitya ng'ezabasudde tukyaziwulira. Omusajja ng'omuyingidde nnyo Isma Olaxess kiki yakoze? Sinnamuyingira nnyo yanyingidde nnyo. Kiki yakoze okuba nti yakimanyi siyinza kuddawo naye kuba kukomesa kwoyo daawa naye tugenda kwezuula teyisima. Isma Olaxess omusobola? Tujja kulaba maye bagamba akasajja akatono okanyumira mitala eri naye bw'okasemberera okumpi awo tujja kwesemberera okumpi tulaba ani gwe babadde banyumira emitala. Wagamba nti gwe totya ddenja ekyokubiri tolumwa. Sirumwa. Naye kitegeeza Isma Olaxess alina we yakoonya akasuwa nedda nti just abalala bagenda kulabira ku ye amanyi olumu abalowooza abakaaba bakaabya kyejo kati agenda funa ensonga gy'agamba abantu naye abakaaba babeera bakaaba bya ddala kyali yeeyisa bubi. Ng'omusanze ng'okoze tujja musanga ate tukatabeera Kampala wano. Ebigambo byo tobirye Isma Olaxess. I mean alien skin ku Isma Olaxess. Abo bina babiriika tujja kubirya bwe tuneesanga tujja kulaba ani agenda okulya ebibye. Okitegeera wanze nzikiza bwe kimu kibaawo kisoboka ne kitasoboka okitegeera naye Isma oyo tulema kuba abasajja bategeera budde ate nze ekolumaluma ne Isma wampi bbiri go home. Kaddemu ako wakola te? Kamera ebikutte ne besikiddamu. Badde nsaba okaddemu. Tumanye nti oli serious. Sina bubaka bwe muwa kuba bugenda mutuukako obwasose bwamutuuseeko dda nga nange bwe yaweereza bwe bwantuuseeko nga tewali abumpeereza mbeera ku ssimu ne ngamba mumutaagingeko nze bantaaginze ssebo ne bantaaginga ate bamutaaginga ye abeera ku ssimu kibakakatako okumanya nti ategedde alina omwoyo tetukangamu bukanzi. Naye olabika nga gwe ali mu kutiisatiisa omusajja. Tujja kwesanga tulaba ani abadde atiisatiisa omusajja omukulu. Kiki osinga omumanyako nga sina kye mumanyiiko kuba kye mumanyiiko ekyamakulu talina buvunaanyizibwa ensi tena weemufunamu si inkamu yansi
talina family byebyo asiwuusa akeesalo kyayinza okwefiira enkya kati bayira weerangira sooka mbeeko ne wennootinga kubayo kati oyisima kati emyaka gyo gimanyi ne omukanga bukanzi obanga amukubi kati wano mukubi era agenda vayo ekyana kyankubye jjukira kati emyaka gye gya ntondo era omukanga mu bukanzi bwoti bagamba omukulu tasobya bw'owoninga omukulu oba okoze eki oba omukubye era kati agenda vayo agamba ensiiba mukuba kati mukubidde emyaka 2 okitegeera naye nga kati obimanyi naawe naye nga akole tofaayo naye agamba alina abayaaye era tumusobola tofaayo sina abayaaye ate nze sitankuwa lutalo nga nesize bakyali bange naye yalutankudde nga yesize bakyali be anti ogenda n'okuba ejjinja mu kisaka n'olaba waliyo ki waliyo njuki oba mbwa kati ye kiyakubye mu kisaka ajja kumanya ajja vaayo agambe baaba mu kisaka omwo waliwo ekiriyo naye bagamba nti b'otambula nabo be bakuwaga tofaayo naate nga nange mmanyi nze mbawaga kuba batambula nange lwaki nali sinakuba nga tebatambula nange tegeeza nze mbawaga kitegeera yamaani ffe tuli wa action nze olutalo lwange si social media naawe mu Sudan naawe era ojja kulaba anaavayo ng'awoloma byange si bya social media tujja kwegwako ensozi zisisinkana nze olwo abantu abamanyira wanene ku social media simanyi ki nze siriwa sipostinga lutalo sisobola kupostingako sisobola olutalo lwange lulinga lwa Museveni nze ndi Ssaabalwanyi Jajja iculi yagambye ati bebo kati iculi takutegeera oba avaawa yagambye wansangira agenda kunkubirawo agenda kuyiwa nene tujja kwegwako Jajja iculi Isma Olaxess wagimuvugiramu kati Isma era kati obanga n'omukanga obukanzi bakussaako omusango ogezaako okutta omuntu naye wuyo yeremereddwa omulabe akeesalo kyalinga nkoko ya mutamiiro niyo abantu bakwagaza kiddala anti bagoba agulina nawugamba tosobola kukwata jinja n'olikuba ku gundi kumuvule era olina kukuba ku muyembe omutwe ogutaliiko bibala tebagukuba ku mayinja naawe yamaani naye nga ate tekitegeeza mbu nange bwe mba muti nga ndiko ebibala tekitegeeza mbu nange sobola kuddiza oyinza okuba naye na self defense yange tekitegeeza nti no buli jinja linajja linannogolanga gwe kyoba buli jinja lyokasuka ku muyembe okuba omuyembe olwokuba ne lisuula ekikoola n'otafunamu kitegeera kati ye kati iculi ono mbadde siyaga nnyo muwabudde yakuwa obudde ampa obudde anti kati nze content ate oyagala akole ekiyo omulimu gwe gwakwogganira baliko obaako ngajja kuba nze nali muwagira oyo omuniga bangi nnyo abali mu kummanyira kati n'abayimbi nga nali faani waabwe okitegeera ne kati we nategedde nti sikyalina kubeera faani neŋŋamba kabitandikirawo kati gwe iculi ojamu mamirira labisa teri agambo nga soka bwe tuli tunja amateeka gakola tujja kulaba Jajja iculi champion good abeera ate aba asasulwa kuki ajja kuba ali awo nga amaanyi nagazza mu nsawo era champion good bamuteekako ne mugamba kamata wuyo omukaddo sooka omuteekeko kaliculeeta omupime emyaka ayina emeka iculi twogere ku kinayi mwogere sibo jesi mukwatagane nga nedde enkwatagana teyajjagadde tayagalangako nkwata yangambye naye I don't want peace I want problem konze aya kama weiko na problem kale omukulu yoyo abadde alien skin ensonga zendoza muzimuliddeko agambye nti ye tayagala peace ayagala problem ebyabaddewo byonna tetumanje byagweredde naye kozo gaya byagwereddewa byawedde bulungi era byawedde mbubi kale era bali ntute mu chaachi era nange bankute bantute ku police nange bali nkute ne banteka mu chaachi toweetonda ate neetonda kuki anetonde kuki gumpita mutonzi bibanga mukati ate yanerumerume bakomyewo kuva Dubai yakomyewo sina kye mmanyi newe omusanga inikesi mwekakuubo inikesi wakali oyimba kusho nyingi iculi setaga musanga mu lukuubo kati gwe Isma ne bwe nkusanga mu paaka kigwa ne bwe nkusanga ku parliament ne bwe nkusanga ku CPS kigwa kyogambe Dubai yafuuse waabwe inokoma Uganda kati abayiculi bayika nabo baleka diversion ensi erina ensonga ez'amakulu ennyo bayirawo ezeetunuulidde ndaba ensonga z'ebisiyaga ezikyagenda mu maaso
ave atangaza abantu kweyo bwaba manyi nti nabantu bawuliriza nnyo byayogero kitegera abatanze kutusiya kwero wede iculi titulanga ku family ye tankwade ku mwana we talina mukyala nti uno gwa positive emyaka gyali mu iculi alina kuba RDC RPC DPC diso ne ku myaka gyo bobanga tonatuukadde mu koota ya alien nga alien ayimbidde emyezi 7 nga wagendako n'okuba neko kyeyo Iculi Isma bombo klat asomitani twegweko bamwisa omukulu alien skin ensonga zikweteza bawunsa nagamba Jajja iculi see you when you see him uncle kona mukonyika ne subscribing yeah